abasajja agaya bakazi baabwe ono omuwala ajjazze ku musajja atabangako na mukazi azze ku musajja mujjanjaba mutima amenyese mukazi yantamya obucaafu yekyanjala n'omukazi bucaafu saagalira naye kyenkwagalako buyonjo naye ng'ewaka gy'ayogerera obukyafu mukazi we muyonjo muzibu ng'ekisajja kye kikyafu bakyegayirira kunaaba tekinaaba kissa masuukakko omusajja asobola okukonjera mukazi we ebigambo omusajja asobola okujja n'agamba yakoma okwegatta emyaka 3 emabega nga n'ekiro yadde yeegatta simanya kesi bwebeera bannange nabyesonyiwe munange it can happen abasajja bamu gye tuli kati nze nakoowa ogenda ng'ebyogera nga biri kasiki it can happen nze sikiriza namala ogusooka awo nenkwata ogwokubiri kati ndi myaka egi nakooyera ddala oba mukazi kyage era gwe simanyi kyonkoze Rahuma naye weetambuliddeko nze sitera kukyuka sekyuka nze bammanyi sisonyiwa Rahuma kakike wankoze tobanga wandoze Rahuma wandoze era ddala kati gwe n'osanyuka mu busiru bwe liba ddogo ndogera ddala eddogo lyo ndyagala Rahuma onkyusizza onkyusizza nnyo nze nali siweereza bakazi message anti olwo tannakulya nagamba walidde tobanga tonnalya kijja kumpisa bubi Rahuma lya emmere ku ssente zo nno zagambirako musajja babi sitaani musajja kisiibo kino kabalimbe tukwanira mu kisiibo ate ddaako ogenda kulyaki talawe ogenda gisaalirawo n'omubuuza tolina mukyala togenda kujja naye kusaala talawe oli shaitani yamulinnya mu mutwe wallahi omukazi oyo tamanyi eddiini mubulye bwebwolize kuteekako bikaaya omukazi tategeera ddiini ya nanoonya dde omugala nzijukiza talawe Allah akulese mbudde obutuufu ka message kajja wekwek nakugamba naye Rahma Allah akutwalira wallahi oyina eddiini amahale go oyagala senega mmeka amahale go teganyuma mu shilinga nyuma mu dola mama we yeetaagayo wumula nga naye yennyini tagikolanga omubuuza mama wange gwe wawumula gwatagikolanga n'omubuuza oyagala ku nzita oba yagala ku nsaddaaka leero omuwala waliwo abawala abo abajja nga babalimbye n'akwata obusente bw'ekinaku n'amutwala amuwe futaali omwana naga I want to surprise you with that today ne bamutwala bakujja basimba bireeta babiteekaawo naga Rahma wallahi baakuteekateeka maama Nusura afumba akatogo ka muwogo ne lumonde n'akakuwa ku futaali n'olyoka wenyoola olubuto tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde ez'ekikaba ze tuyita STDs sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo ne urinary tract infections omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bamufumbira bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanyi endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki kyabeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagala okumira eddagala batera okukifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2 omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba ng'obulamu butambula. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256.
Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Prima yagambye shalom ndiroko naga kuddamu kunjogerawo kati awo tawo lwawedde ndowooza Prima omulemezzaamu naye Prima is a free soul by the way onoomutegeera Prima simunaako buzibu ebya serious musonyiire muveeko naye ate ekintu wagenda ne mukipika nnyo ekyahindwawo kuli katwale ffenna wakipika nnyo oli tiimu eri naye wakipika nnyo ne mulyoka mwogera ebiga jebbi yabisala jebbi oli kasajja kabi nnyo jebbi yabisala sinze yabisala oli kasajja kabi nnyo ku kaana ggwe naye walaba hindu hindu alabika bulungi mashallah Nyegwe wali mu kivulu ng'oli tiimu eri bwe muwaga gwe nali tunamyalo muri tiimu Prima. Naja tutalina tiimu. Nye nalabye Prima ng'agamba senga munnemezaamu nga munvuma nja muvuma nga ono mwana nga kiyatabuka kati Prima takyasinika mannyo. Era gye munaakoma olemezaamu agenda kujja avume ye. Tugaya kita. Tetwagala avume yinju agambye singa muddamu ne mummanyiira nja kuba mu ngenda muvuma kati mondeke nenga kanza Prima omulanga naguwulidde kati Prima namuvuddeko namumaze saagala avume hindu lwa hindu Prima kamuleka tage komuggyeko amaanyi yagambye amwe lifestyle binye mukola ku TV okuba biki babyogera batya reality TV star ngamba okay kati Prima we are okay simuna kati buzibu tokyamulinako maanyi mujjeeko amaanyi just kusana njagala mulagako munaffe weetuli just shame me I can keep quiet but if I choose to talk I can talk ate nga sikuvulunza sina kyenkoze naye ensi nenjiguza ekifaanyi ekituufu so nakulaba nakuba akayimba yenze gwowala mpa kikyonvuma neŋŋamba yibambe naye ng'owulira ofa Shami mwawulira ofa oyagala nyumirwa naye ng'ate mukola ku seeti yemu ne Prima mukola ku pulogulaamu yemu ajja kulaba ng'oseka mbe weebuzaabuza Prima manyi ndi bwenti ndi straight wenti waba ayina ensobi gy'akola nzija ne mumugamba bwe mmusanga ne mugamba Prima kati awo oyiseewo singa wakireese booti ne booti ojja sigala ng'abantu ne mugamba tolina sanyusa bantu ku kye wasalawo okukola don't be a people pleaser naye bw'oba oboogerako abantu tolina kusukka wano anakayogedde mu interview so nze ate ne hindu simulinaako buzibu naddeko ku live n'agamba byonna twabikola ebyo promotinga show era promotinga show nze yaŋŋamba era show bwe naggwa n'agamba buli omu adde mu bibye teza Shamimu senga abawo business eno tugatadde twayawukana tugikola kasita mubana ddala nga mu involvingamu n'abaana nga mulina ekibagatta banja gikola so njagala okwagaliza abasiraamu ekisiibo ekirungi tusaba Allah akkirize edduwa zonna zetugenda okumusaba mu kisiibo kino era atuwe okwongera okumumanya ateeke ekisa ku ggwanga lyaffe atuyambeko mu kisiibo kino buli muzadde kikozese nnyo kuba Mungu yagamba mu kisiibo tuyitirize nnyo okumusaba tuyitirize nnyo okusaddaaka bana njagala okukubira abannayuganda omulanga nti tiimu yaffe eya Hijab Nation yayiseeko ku Cancer Institute ne tugendako mu waadi emu ne tukola charity naye bambi abantu abali omwo beetaavu ebyaddala abantu bali omwo tebamanyi kiddako kansa abaluma ebintu ebisinga tebabirina so gwe ali awo nga ogenda kusaddaaka kubanga oyagala kukola charity abantu boyinza okulowoozaako kuba kansa abalina kansa n'abajjanjabi we bali awo bambi era nabo tebamanyi nnyo kiddako so twakoze charity ne wakati awo mu kisiibo nga tunaatera okukimalako nsaba Allah nsobozese n'abo abanaaba baagadde okunneeyungako tuddeyo ku Cancer Institute ate tubatwalireyo ebyo bye baasabye bye beetaaga mu bwetaavu beetaaga pampers abakulu
naddala abakyala abalina cervical cancer. Pampa za bbeeyi nnyo ezo, abajjanjabi baabwe tebazisobola era bambi gwe wenna ali eyo ng'osobola okugulayo ne weeba paaka emu eya pampa n'ogiweereza, tusobola ozikuŋŋaanya bwe ziwera ne tuba nga ate tuddayo. So mbaagaliza ekisiibo ekirungi, nsaba Allah akkirize atuwe obulungi obukirimu ate era atusobozese okukimalako. Amina. Okay. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswe Chigambo, it is happening. Umanya oluku Shalom 256. Don't forget to subscribe. When subscribing, I think subscribing kindly. Akada wakaseko that you get notified each and every time. Wanako yoru outside nakuzo mwezi 18. 18. Nakulwa kusatu tubane short and mama show je mwagadde nnyo program yasigala kebulirira abantu abakadde abato abakulu abafumbo basingo banna business bajagala okufa abantu bazadde basingo jagala anga kale alalo na yakomba yampeza message nga alabo ogirwana message eri alimbi kale yala ashamimu wabeera naawe ayogera ebintu ebyomugaso ne bwabeere ne kasuku boogera bisenga byayogera n'eri baba nabeeraawo bino abituwa ku exclusivity kabaka exclusive kabaka wano alala wenkakola ogamba okya Beda mami Beda ndi bulungi webikiridde mami Beda yali akutte ne mu comment ndiraba eririko mami Beda kusiva yakutamba omukole black sugar omukowa black sugar yampita mami Beda nabalabye mu kamera nga bakakasa naye njagala kutegeeza kapo ya sugar ne Amos soko njo ekigambo kyogambye nabalabye mu kamera nga bakakasa kinenemu si kinene omanyi kati abo abaana obalaba simanyi oba beetaaga kibooko sugar ne bawo oba beetaaga mbakolere kyate kati kuba mu ntandikwa ya byonna ffe yabadde atuleka ne tumulwanira entalo ze. Saagalira ddala mukazi ng'oggyeko ne shuga. Mujjawo ne bagamba nti mujjawo yagambye omusajja gw'olina wuwe nojja otubuulire nti nedda banna ekiri bweki ne bweki. Beera n'omusajja bw'aba olaba ng'akyakwagala. Message ze basindika abavuddeyo ne bagamba oyo musajja waffe ebyo tebikukwatako. Bw'oba osazeewo kujja kutunnyonnyola omusajja muleke eyo. Ekisooka Amos yabadde mu kamera bw'atunula emabbali tabiriiko musirise nnyo kati singa baamulese shuga nga bulijjo ye najja one man army. Ekirala nabagamba shuga omusajja bw'aba akenkaayana ng'omusajja olaba bangi abamukaayanira muweeyo gye bamukaayanira. Muweeyo gye bamukaayanira ye bw'aba awulira nga wano waayagala bw'aba asigala. Omanyi ennaku zino tulina ekirwadde ekyajja mu ggwanga lino. Omusajja abeera awo nga bamukaayanira naye nga ayina w'atayagala kuva ng'akyayina byafunawo. Ng'akyayina byafunawo. Naye nze nkiddamu. Amos beera ng'okimanyi nti oli straight eri sugar. Kuba sugar is a lover. Bw'aba ayagala ayagala. Olunaku lw'anaabeera ng'olina kye walimba sugar. Najja n'akaaba mu maaso gaffe. Oba mugange. Nze njogererawo. Nja kuweerawo. Asaagala muntu onze alimba. Nedda Amos abeere wa mazima amanye nti kuba namulabye omubuuzo n'omukazi omumanyi n'agamba nali mulabyeko. Nze ng'omuntu omukulu ne nkalaba but I kept quiet. Ne ngamba bagamba eriiso lya Beda kitegeeza teyabadde mupya mu maaso ge. Naye nze njagala gamba sugar weetuli in case of anything totya omuntu yenna bw'owulira ng'onyigirizibwa sugar oba mu mbeera yonna n'olaba ng'oyina ky'osensinze nga tokyamalako totya abantu mbw abantu banaagamba ki what will people say nga mbadde mbobakubye obadde mulaavu. Omuntu ali mulaavu tanenyezebwa byakolereddemu.
bwembeera mulaavu ensobi zonna zenkola tebannenya tuzikusonyiwa ako tuwadde kapya ne tumanya nti ensonga za laavu nsonga za mutima gwe wayagala omuntu ataasiima kwagalako era tusigala tuli ku sayidi yo mpaka wotuwa omupya era ne tukugamba tijja tofaayo mpaka wonoofuna omutuufu oli mukuwabya bantu awo sebo laavu tetuginejenza muntu yenna wabula tumuwabula buwabuzi awo we tulaba awasaanidde ate ate tumuwabula nga tumukaka awabulwamu mpola tujja tumuleeta mpola kuba omuntu ali mulavu si ye muntu gw'owabula nakkiririzaawo omutima ojja oguleeta mpola nti akati wano waba kati wano asobola okujja nagamba omusajja kino omusajja kiri n'omugamba kati tujje nga olaba n'omuntu oba omukyawa ojja omukyayira mu process tosobola kuva mu kibwatukira n'okyawa omuntu n'ogenda omuntu bamukyayira mu process so sugar in case of anything saagala oddemu kukakasa wano bajjabo tisaagala oddemu kukakasa muntu yenna ayagala Amosi Amosi abeere waayagala okubeerawo waawulira nga bangi abamulwanira bamutwale bwe banaamukuwa bamuzzi omusajja mulaze ensi bagenda tunula ntya ngenda kwogera ntya abantu banaayogera ki abataabalaga nsi tebabakyawa buli omu akyuzinga kyayagala waliwo abaakyuzinga nga tetwagala ku love life yaffe gibeeza mu mawulire waliwo oli eyakyuzinga nga love life ye ebeera mu mawulire nga buli kimu alina kibalaga si mu mutima mubi tabeeragirako naye bw'atyo obulamu bwe bukola ki bwe butambula just nti obwo obulamu bugirako price waliwo omuwe obwaffe tusobola okwawukana ensi naye tategeera nemba tolinga ne stress zange ne depression zange ne heartbreak zange bw'omu n'abo abatono ababa bategedde kati ekya limelight oba tolinga n'eggwanga lyonna nebw'osinga otegeera n'atalinaamu yadde n'atalina kuwabula akuwabula kwolwo kyova olaba nze love life yange ne famire yange n'ebikwatagana n'ebintu byange nga biri private bisigala biri private nkulaga ekyo kyemba njagadde kyokka okulaga ate nga ndaba kisaanidde I always show you what I want you to see. Shalom ze n'abankyalira ewange batono si kyala nkyalira oyo gwe mmanyi nti muntu wange ate nga ndi invited tokola surprise visit manya mbadde mpita mu Bukoto wano ne ngamba lamula abeera Bukoto lwaki sikuubirawo olubu lw'ekigere nakula si kyala simanyi kukyala by the way kimpa n'obuzibu okugenda mu maka g'abantu kati gwe kyeteekemu at least sirina bwe nkyeteekamu tekyankuliramu kwati lamula abeera Bukoto wooyita si kyala so akubanga mpita ekisala ne nkukubira nti Shalom gy'oli eka si kyala saagala tawaanya bantu okukyala kummenya si bakwano bange bokka kababe ba famire nkyala nga waliwo ekindeetedde okuba nti nino kyala nesobola kugwa bugwe mbola okuba brother wange nti bannange brother wange nti ate ngwe bugwe mukyalira mugamba na bifo nja kuyitako eyo kati simanyi kukyala era n'abantu bemba njagala ewange babali bakubalira ku ngalo balubatu abo bempuliriramu emirembe kati love life ebintu byonna byonna nga bya internet okwo olina okumanya nti bijjirako price wabula ffe abakuliraanye abakwagala ebyaddala tukimanya nti kati eno price gye yali alina okusasula naye ffe abamuliraanye tumuyamba tutya kubeera tukimanya ne bw'anaafuna omulala naye alina okujja muki mu kamera mpaka wanaatuuka n'agamba kati kantandika nedda kati kantandika omanye ebintu bino nyina ekiiso kya ddala nze sifuluma nyumba nga nsomye ejjuwa ya kiiso waliwo abantu nga Allah yabawa amaaso amabi eri abantu nga ne waba takugambye ekinaakutumya butunuulizi mu mutima gwe n'afuna ensaalwa ng'asooka okaasinga like ng'asooka okuteekako ekyo ekiiso kye tova olaba ebintu ebimu tulina obbyerekera lwakuba nti kati guno omulembe gwo gwayonoonese abantu balowooza nti we bajja ne bagamba oyo Shamim talina kyalina
munaku abeera awo biki mboyina okuvaayo bakakase nti bane siri munaku. No proving a point. Me don't prove a point. Bw'oba ontutte nabagamba okwo kusalawo okwo nantegeerayo. Nze sisobola kweteeka ku bunkenke mbu nnina okukakasa abantu nti bannange nedda ndi bwe nti. Ewuwe baatugambye tali ate ne recording simumanyi lindako. Ne recording ngamba kola ki? Ngamba gamba nti bannaye nedda tulya. Leero ndidde. Sisobola. Kati sikambulira ku ntoli z'abantu Shalom. Ensonga ne ya Sugar bano abakyala abavaayo so omusi babiri nabagamba lwaki omwami si avaayo n'akola clarity? N'omwami talina kuvaayo clarifying. Ayina clarifying eri Sugar. Bayinza ate kati bo abalumba mu Sugar kubagamba abatwalira omwami waabwe. Sugar yayina ovaayo. Sugar asobola ovaayo walaba kyetaagisa naye nga azze ku defendinga linnya lye si lya musajja. Abana defendinga musajja. Tofuukanga looya w'omusajja. Mbeera yonna tobanga looya we. Olunaku lw'ofuuka looya we olina kuba looya wo obulamu bwe bwonna. Ate toba ku musaala. Tofuukanga looya w'omusajja mu nsobi zonna z'okola. Muleke ng'omusajja nannyini nsobi yerwanirira ensobi ze azeetereereze bw'aba akwetaaga. Omusajja akwagala bw'awulira nti waliwo kye bamwogeddeko nga kisobola okuba affectinga mu laavu yammwe. Wallahi alwana okulaba nti mukazi we ekyo tekimunyiiza alina clarifyinga n'agamba bannange ebyo byonna ebyogerwa nedda. Era mu mbeera y'emu bw'aba tasobola kuvayo clarifyinga mu bantu clarifyinga eri mukyala we balimba. Andanzo back clarifying ewa mukyala we waka ngate ne wa side chain clarifying. Sifudde for as long as you've clarified ewange. Nze nyumirwa nnyo omusajja ampa respect mu byonna. Ekitiibwa kyange nga mukyala wo olina okukimpa. Abakazi be baayagalako abakazi be baalekawo ne tufuna babbaaba mmwe. Babbaaba mmwe be bajja babeegaana. Era ne balayira ne bagamba ne bonteeka ku musalaba n'onkomerera. Nze sirinaayo muntu yenna. Sugar kye kiri kye yagambye abuuzizza Musa emirundi n'emirundi olinayo omuntu yenna gw'olaba nti nedda. So mmwe be baakwano babe baalekawo temulina lukusa luweerezaani. Sugar oba bujja n'ogamba Shalom oyo Sugar mugamba ave ku musajja wa. Ye omusajja wo gw'oyagala baveeko ayagala omuvaako. Ekyo kibuuzo. Omusajja gw'ayagala lwaki salyanda? So Shalom aleeta abakazi ewange tuula ebyekisiru ebyo. Akati nze waliwo ebintu bye sitakirira eyo disrespect. Musajja yenna ategeera tasobola aleeta mukazi mu maka ga mukyala we. Omusajja yenna ategeera tebasobola side chick w'okunkubira ssimu. Nze by the side chick nankubira essimu. Owa omwami wange nankubira essimu. Era bwe njikwata nagamba byayogasaana muddamu. Mujjako bujja neŋŋamba omukulu waliwo abadde akwetaaga lwakuba leka akubye ku ssimu yange nanyinyonnyola byabadde akwetaaza. Shami mwogera kubanga taliiyo. Ate saagala kumanya asobola okubanga gy'ali naye. Kyemmanyi ebbanga lye mmaze n'omwami wange byonna byasinze okuprotectinga kyekyo. Ajja kugamba Shamimu nange gye ndi wadde ensirise tolowooza mbu omwami omuliko wekka. Bulungi nnyo. Naffe gye tuli eno. Kati olwo si lukusaala okuntegeeza. Kitegeeza lwaki bakukwese. Onyuma oli mukweke. Kitegedde. Okukukwekaako n'okubanga tebaakummanyisa n'okubanga bamprotectinze nnyo obutakumanya. Kitegeeza ki? Goloza kitegeeza ki? Waliwo ensonga lwaki baakukweka. Kitegeeza onyuma oli mukweke. Kitegeeza batya okunduuzinga. Nze ekyo kyokka ekyo kisobola okunjagaza omusajja paka because eyo respect yesooka. Nti aprotectinze nze eri abo baakwana ebweru n'aprotecting ekitiibwa kyange gwe wejjeeyo n'oyagala nkumanye era gwe sobola nze nakuwa budde. Kuba bbange simulabyeko waka ng'akukuta ayogera naye ku ssimu. Simanyi means zonna zaakufunamu but he has tried to protect nze mukyala we.
Era mmanyi bye baba kugambye mu byonna byoba okola tokubiranga mukyala wange ki essimu okawulidde akagamba ako tokubiranga mukyala wange essimu bw'obanga onjagaza emirembe nze bayithayo omusajja nankwana naŋŋamba ebyo ebigambo tomanyiranga mukazi wange olwo lwenja okkuta tokubiranga mukyala wange essimu making sure mukyala wange takumanyanga taba lugenda awo taba lugenda awo amba ngenze kitegeeza alinamu stress na mukyala we gyayagala mponye nze siri wa sipa nti ngenda mumujjanjaba birowoozo era ebyo bikolebwa bawala abataagala kukola n'omuwulira ng'aga nti ajja n'awummulira ewange lwaki ku 8 agamba nziraka gyagala okuwummulira n'avaayo ku 8 eri gye bamuddeetera stress ku 8 ogw'ekiro ayimuka n'omubuzaani wandiwummudde nzira wa mukazi wange nno tuddayo ate ekyewuunyisa bulungi ku 8 ogw'ekiro nga n'omukazi tannakubira ku ssimu oba oddayo kukola ki nanyoka ate nga gwe kennyini era gwe omuntu omu eyagambye omukazi agenda kukutta kyokka odda gye baagala okukutta abasajja abyogera naga omukazi ayagala kunzita oyo omukazi wanaaba tannanzita tagenda kutereera omukazi oyo omulaba simanyi naye oyo omukazi kyayika lwerumbe lwebansindikira ajeewuwo ku 5 mutuuka 5 za kiro nakkozesa ku 7 nagamba nsaba ku ngoye zange nomubuuza ate oddawa gye bagenda okukutta omala lwakinseka aliwo kyaliwa kigamba mbuka ngenda nziterumu anti kyayagala nga bw'oyogedde bwayogera ali kyakkola bwemba wakufa nanzita naye addayo gye bagenda omutta ate buli lunaku ne bwe ziba mwenda gwakira alinnya naddeeka kangende bwemba sibakubidde masimu omukazi yabanzise naye addayo abakasajja akyakukaddala ebintu ebyo omukazi agenda kunzita n'omubuuza naye lindako hani omukazi ate nga nalabye ngaali olubuto yankutte wallahi n'agamba yankutte omusajja ye kati nno olusaidi kiiki n'alyoka awanika obugulu nakuweereza ne message nakuweereza gwe ow'ewaka nekyo ekikwasa nga omusajja n'omubuuza mu magezi agategeera olabira ddala nga omusajja gw'oyagala okuba naye waliwo eyamukutte waliwo yampa story ng'agala kujja kuloopa sadi kiiki we nga tujja kukola katulabe nakola nga tebigatta nga sadi kiiki we amanya omuweeza obuyimba obwo bw'aba yakukyawa mwesonyiwe oleme ne ku tiktok bw'atuulamu sadi kiiki atuulamu obukka bwokka obwo oleme kufuuka kyetere omukazi omukulu tali busy yali agenda okujja ewuwo shes idle wooweera saidi kiiki obudde nga bawusi ye yamukulaga kati yakoze n'akawunti empya kati ntandika ntya okufolowinga omanye tujja like tuyina ekitugatta nze naawe omwami aliwa musajja wange takundagangako like he has never told me about you omusajja wange tandagangako ewaka nti ayinayo omuntu yenna gw'adeetinga ebbali ndi musanyufu respect yange nkyagifuna aprovidinga abaana bange abaagala nga bwenjagala baagalwe tandagangako tampituuzangako naŋŋamba mukyala wange ninayo omukyala omulala ewange awo batokola makulu kati nze sobola kufolowinga kati bwonkubira era wonkubiridde wenkubulookingira ebisigadde olina bisootinga na muntu akwebakako sinze kati wakimanya nti bbaawo ayenda nga byaddala nebikimanya ntegedde ntya kuba nakyo kikulu batugambe essimu oba omwana akweza buvidiyo nga bali bonna bali ku buliri ku kitanda n'abukweza buvidiyo era mbukwata nebuforwardingira omukulu nesitateekako kigambo kyonna ekirungi aba ategedde nti ntegedde akazi muli batemu awo ttiro nze sisobola kuyomba na musajja nti yayenze wemba sitasobola kigumiikiriza ndi waffe wemba nga mpulira nga nkyaliwaawo ng'era siggo waŋŋambye nakutte essimu yo nembiraba nja bijjamu mbyeweereze mmale mbikuweereze just kulaga nti nategedde era nsobola kuteerako message eyinza kubanga emu osuubira ddi okukyusaamu mu kino
tulabe oba tugenda mu maaso. Omusajja n'okimanya mbu nnyenda n'otankola nze Shalom ndaba wano eno n'akajange kange na biki mulimu ebintu bye nalayira ebyo bye sikola mu bulamu bwange bwonna. Sisobola kuyomba na musajja yayenzi mu vocabulary yange tebiriimu. Bwe nkwata message ezo bino bitukwata amasimu ne tugakebera nga kwata oba muwala n'azimpeereza nzikuweereza ne nkugamba mbadde mbuuza osuubira kwetereeza ddi tulabe oba tunaagenda mu maaso. Naye tonoba nkubuuza sisobola kunobanga sisobola kumala ganobanga tetwogedde. I'll definitely talk to you. Nkubuuza omuwala ogenda kumuwasa oba mweryako bwerya. Are you willing to change? Osuubira ddi okukyusaamu mu bino byokola kuba byonoona erinnya lyaffe. Kyakubiri omukyalo ono ogenda kumuwasa omuleeta nga namba 2 oba waakuliibwako buliibwa. Ekyokusatu mwekebeza oyambala kondomu era mwekebeza naki. Omutwala mu ddwaliro mu laabu etegeerekeka oba mufuna bugundi. Olowooza omusajja mba nkyategeera awo. Era ne nkuwooninga ntya siriimu. Yensonga lwaki senda ndi ku ggwe wekka. Bwe naategeera nti nina siriimu tufaaba. Kati mbadde nsaba weetereeze. Ebibuuzo byange biri 3 nkuweemu bbanga kyo biddamu. You can either use WhatsApp ng'ondiplayinga oba n'ompita ne twogera. Kati awo kiri gy'oli ne weetereeza. Shalom sirina budde buleekaana na muntu. Nze era bwe mba mbuuza omusajja ebibuuzo byange nkubuuza are you ready to answer the questions bw'oba oli ready yes or no. Buli kye nkubuuza tukozese yes or no. Gwe bwe nkubuuza oba olatayagala kunnyonnyola gwe gamba yes oba nedda. Bw'oba toli ready ngamba nsobola obiweereza ku WhatsApp whenever you feel you're ready. Please reply me before it's too late. That is if you're willing to change. Kuba kati wano tuli bantu bakulu tewali nsonga lwaki bino bikolebwa. Shamimu olina omutima. Mukwano nze Shalom obudde bwange nze era omuntu wenda banga badde ni ensuseeko lwakuba ggwe ka message nkakuweereza. Ndabika kino tetulina gye kiraga tukireke ku lw'obulungi bwaffe ffembi era ave ennyingi gye twerinako ndaba nga tuyinza okwekola ekikyamu. Oganye okuntegeera ate nange ndabika kubanga sinenya muntu yekka nange neteekamu ekyo oba omuzizika neteekamu kuba nyinza okubanga ebikolwa byange bye bikuleetera obwenzi nga mbadde sibimanyi ate ng'otya okwogera nange. Okitegedde? Waliyo omukyala byasobola okukola Shamimu nevirako omusajja okwenda. Bulungi nnyo. Manyiko kya bukyafu. Tulina abakazi wano bootagenda kutegeera. Abakazi bayina embeera ez'ekisiru z'otomanyi. Tulina abakazi wano ng'omusajja aprovidinga buli kimu. Wallahi nga yadde ka message akamugamba ne weebali. Tekaliiyo. Naye akambuuza kati oli eyo mbakazi ko kabaako. Obudde aba nabwo. Obudda mu nsimu y'omusajja n'agikebera obwabulina. Naye talinaayo yadde olunaku. Omusajja akutta abaana n'abatwala ku ssomero. No balance. Zero balance. N'agula requirements zonna. Ewaka n'afacilitatinga buli kimu. Ewamwe balina ebizibu n'akuwa ssente. Kyoyagala kyokola takutaddeeko maanyi naye nga tolinayo olunaku lwonna. Nti wali omuguliddeyo ke yali under party n'ogimuwa. Tolinayo kale message emu. Munnange tweyanzizza. Tusiima by'otukolera. Tabagobanko mu nnyumba. Saba Allah ayongere okukugabirira. Tabeerangako mu swala ye. Kale waliwo ebintu by'otagenda kulya nga Mungu oyo abiwulira. N'osabira omwami wo. Waliwo abakazi abali selfish, waliwo abakazi nga baawe n'okubeera nga alina ssente. Nno omuwala gwe nali mpuliddeko ng'agamba nze omusajja wange okuba ne ssente at least abaamu omwavu kuba buli waba ne ssente ayenda nnyo. Kyokka ye mukazi y'omu awoza omusajja tali development, tali progressive. Nze ndaba tusiraana busiraanyi buli lunaku. Alabika abeera mu bwenzi. Kati waliwo abakazi nabo nga si bangu nga mindset yaabwe. Waliwo abakazi wano ng'obufumbo bwabwe butambuliza ku banne. Wamala mulasooka ombuulire. Sobula abadde aŋŋambye ennobe. Wamma gw'olaba otya? Kati abadde agambye ennobe ku lwaki? Munna ate omusajja baamusanzeeyo kololo yanga atanywa mwenge. Baamukutte anywa eccupa ya bbiya. Namugee tubyogereko yagaanye obyogerako. N'agenda n'anoba.
n'anoba. Abakazi bonna bw'oba oyagala okunoba making sure nti ekikunobya gw'oyagala gw'okooye si bantu kukooyerako. Kyova nze nagga Shalom so akukaka nti vaayo. Nga bw'owulira nga nzija nenjogerako naawe nenkubuuza Shalom oli bulungi? Owulira wandyagadde obufumbo bwe butereere? Kati kye kisinga okukunyiiza ku mukazi wo nti kino. Mumwa. Nti mumwa nti kati lwaki ayomba golaba lwaki buli ssaawa aba alina omumwa. Omukazi ne bwensirika yayomba ngamba lwaki onsiriikiridde. Anti kati omanyi abakazi ebisinga bajjako. Omusajja asobola kubanga ekituufu yakoze ensobi eyaddala. N'omukwata red handed omusajja n'ajja ewaka n'asirika. N'omubuuza lwaki onnyendako. Ompita mu ssiru biki. Ng'omusajja asirise jjukira abasajja bakkiriza nti bali mu nsobi ebiseera ebisinga basirika. Ate ekisanga ekyo nti nga bakutegeera. Baba tebakyalina budde naye njagala nnyo okugamba abakazi nga bwe mulaba basirise bw'omusanga muyiteko. Naye olina making sure nti omutegeeza nti nkulabye. Bodde waka topic giveeko. Ye topic gy'oba toleeta yadde. Gwe kimulage nakutegedde wayenzi. Nze nino making sure nti nakutegedde. Nze sisobola ku raising a point gye sirinaako bujulizi mu bufumbo. Ate mbeera ready na byonna byebegenda okuleeta singa mmalo giraisinga. Mba nagibaze dda bwegenda otambula. Na butya bwegenda okugwa. Tofunaako omusajja n'agamba kasita obirabye kati gwamanya bwogenda genda. Nkatoya nti abata neeguya mba nagenze dde ewaffe. Nze sobeera wantu westabaliwingi. Tobanza bagubadde omwagala. Nga gwe mimo omwa nze nsobola okuta omuntu gwe njagala ennyo olwa mental health yange. Omanyi mental health yange kikulu. Nsobola okuta omuntu olw'obulungi bwange nga sigambye bantu ndi mutadde kuba mukyayi. Mwagala nnyo naye ate yajja okundetera ogenda mu rehab. Wadde otusuubiza. Kati olwo nakagyeko kaakano. Era kaakano. Nabisa ogamba ku lwa mental health yo olina ebintu by'ogenda okwesonyiwa n'abantu bogenda si mu bubi but because of your mental health. Kati obintu ebimu ebirungi bw'oba transforminga by'oyagala ennyo obyejjako. Ani angambye ekintu mbu okula waliwo emyaka ebintu gye gikulesa yabadde agikapo waliwo otuuka nga olina ebintu by'olina okuleka ng'olina bireka ku lw'obulungi bwo. Abakazi abamu baleka abaana baabwe mu bufumbo n'agenda ku lw'obulungi bwe nga maama. Kuba n'abo abaana olumu baba batwetaaga tuli balamu. Tebaagala tulaba mu coffins, tebaagala tulaba mu sanda olw'okuba tufiiririra abaana. But ku lw'obulungi bwo ne mental health yo ogamba abaana Allah abakuumira gwe wabampa. N'obalekera kitaabwe. N'ogenda n'otandika obulamu. N'ogaye balikula. Balinnoonya nze nyaabwe ndibannyonnyola ate era Mungu akikkolera. N'obannyonnyola ne bakutegeera kati ye musajja era. Nkuleka ne ngamba ku lw'obulungi bwange nkwagala nnyo. Nkwagadde nnyo naye ku lw'obulungi bwange kati. Isima kankuleko gakundwaza pressure Isima nfune sukaali. Nfune sukaali mujjanjabye eki? Mujjanjabye eki ka Isima nkwagala. Tandika omira empeke n'amenvu. Kola ki? Anti fe abataagala mmira mpeke. Bw'oba oyagala eyitewo olumu tukozesa menvu. Kiki ekinguza envu lyoteka mu mpeke? Obukota n'obukota bw'amenvu lwa musajja. Olw'okuba mmira mpeke za pressure. Bannange. Asha bimono. Sijja kusobola. Kusigagula bw'amenvu. Mmira empeke lwa musajja. Bantwale muri habu batandika okumpa agaweka aganene n'agayiso lwa musajja. Twagenda muri habu lwa musajja ekikafuwe. Ekyo kigaanye. Ye. Nkuleka ng'ate nkwagala nnyo. Naye nkuleka ate bw'okkiriza nti omuntu ono mwagala nnyo naye ate ye muntu y'omu yajja okundeetera okugenda ebutabika. Kammuleke. Abasinga Shamimu tebakkiriza abamu mental health bagizannyisa. Nze nzikiriza mangu Shalom olwa ekinyambye mu bulamu. Nzikiriza mangu naggamba luli buli kintu mpa ne plan B. Wakyogerako nenda antu nga bakuwagira abalalu nemba mu relationship mba ne plan B nenga mwe. For your mental health oba olina okuba ne plan B ku buli kimu. But sometimes it's bad if you have options. It's not bad to be with you options. Don't value what you're having at the moment. You value That's it, the challenge. But you're valuing your mental health more. Nti singa kino kigaana mpita wano. Abeera musirisiru agenda okukuba ddiiru naye nga tamanyi bw'avaayo singa biba bitabuse. Nga bitabuse. Ngenda kubba. Naye nga tomanyi nti nga wakubye ekkuba eri
bimu abasirikale bwe bajja mu kkuba eryo oyina okugenda okubba ng'okimanyi nti ekkuba eryo bwe ligaana bw'oba oyise emmanju era naye waliyo akakuba akakola ki akakutuusa ate nako singa kaba kaganye waliyo akalala akakola ki akutuusa ku main. Kati obeera musirusiru nnyo ayingira obufumbo nga tomanyi nti singa buganda obuzibu obutulingiza obufumbo ffenna tukkiriza nti bwe mba nnyingidde obufumbo ngenda kubeera n'omuntu wange era tusaba. Temulowooza nti abantu bonna abafeirinze bufumbo babadde si basabi naye Allah atwagaliza ekyo ekirungi ate kuba jjuke tuba tumusaba Allah ntereereza obufumbo bwange omusajja ono mpa obulungi obumulimu nkingiriza obubi obumulimu bw'aba kyeyi Allah ng'amutwala bw'aba Allah nga omusajja ono yagenda okunkaabya amaziga agagenda okundeetera ebirwadde byonna nsaba omutwale lwakubeera edduwa mugisaba Mungu n'abalaga red flag zonna omuntu n'agaana. Kyami mwobeera mu love red flag they appear pink zibanga za pink nziba za red bw'obanga oli mu love ziba za pink bwongo bwe bwagala ozirabanga eza pink naye Katonda azikulaga za red. Naye kati gwe mind ye nejja waliwo ekijja muli munda n'ogamba oba asobola okukyusaamu nja mukyusa ekizimu ekijja ng'omusajja omukwatidde mbuliri bwo n'omukazi omulala n'okuba omukazi ng'obwongo obukulowoozesa n'omukazi yeyamukase okwatira bbaawo mu bwenzi mind yo n'ekyukirawo nfa kyakuba omusajja wo n'okuba omukazi anti omusajja wo bw'omubuuza agamba dde simanyi kindiko kati awo obwongo bwo ne bujjirawo omukazi yamuloze maama nusula bannange simanyi obwongo bwo bujjirawo n'ogamba yamuloze n'okuba mukazi munno naye nga gwe baaloze waali awo omukazi yabadde tamanyi na maka gammwe gye gali era babadde bamuyingiza bamugamba ennyumba eno yafuna gizimbira omukazi omusiru n'agirekawo omukazi oyo katanzite mbeera mu bwomu ng'engoye zo zonna baazikwesekwese si mukazi munno ye yazikwese byonna obimanyi amuyingiza mba namugamba kyanga yakatuuka nazimbira omukazi oyo omusirusiru kala abakazi mbeewuunya kyova nali nabavaako era gwe simanyi kyewankoze oba oli ki gye ndi kazi namuwa amaka gano nga buli omu ageegomba omusirusiru oyo n'ayingizaamu omusajja ne mugoba kibeera wano nzijawo lwalumu era bonna aboogaagala nga ngakutereereza kumbe nanyinimu ali mu dduuka mu akeedi ali mukola ngoye ze baazifundise naye kati lwaki onexperience abasajja abenza kale bwabijjawo ebyo maama nze ngamya nti mpuliriza ebizibu by'abakazi nagamba ennyumba eno omukazi musiru oyo senga ali wala naye omukazi yagenda bonaabona simanyi musajja kyamulina naye agenda omukazi tategeera ate ne bazadde be tebategeera naba nabagattamu n'abavuma kali nga gwagamba aseka busesi oba si ffenna such a house bana abakazi abamu tebasiima bwe babakwatira omusajja ga hani simanyi kyembaddeko maama nusula wallahi simanyi kyendiko nsaba ompulirize wafukamira wallahi nsaba mpuliriza mpa chance eki mpa ne buziba eddakiika 3 nkunnyonnyole kati olulaba bbaawo ng'agamba mpaayo nkunnyonnyo simanyi kyambaddeko wonga obudda ku mukazi ono ng'olabamu obutemu ng'olabamu obwenzi ng'olabamu obulogo kumbe bbaawo ye mubi omutemu omuleka wano okwata atali mutemu omukazi baamugaya ennyumba temuli alimu yali musirusiru yeggwe ne bazaddewo baamugambye eddanga batategeera ate nasengawo omusiru oweekawo empooyo we nabikwata ssebo sengawo yagamba si kipya kyova nze kaakazi kyekikubya mukazi munno nga bbaawo gwe okwatidde mu bwenzi totawaana omanyi ebigambo bbaawo bye yagambye omuwala omanyi nti yamugambye n'omugamba nti owunya n'amugana omuganga bw'otanaaba abakazi bageza dde abakazi baabwe abasajja agaya abakazi baabwe ono omuwala ajja azze ku musajja atabangako na mukazi azze ku musajja mujjanjaba mutima amenyese mukazi yantamya obucyafu yekyanjala n'omukazi bucyafu saagalira naye kyenkwagalako buyonjo naye ng'ewaka gy'ayogerera obukyafu mukazi we muyonjo muzibu ng'ekisajja kye kikyafu bakyegayirira kunaaba tekinaaba kissa masuukakko omusajja asobola okukonjera mukazi we ebigambo omusajja asobola okujja nagamba yakoma okwegatta emyaka 3 emabega nga n'ekiro yadde yeegatta simanya kesi bwebeera bannange nabyesonyiwa ebyo munange tikanhapen abasajja bamu gye tuli kati nze nakoowa ogenda ng'ebyogera nga biri kasiki
it can happen. Nze namala ogusooka awo nemukwata ogwokubiri kati ndi myaka egi nakoyera ddala oba mukazi kyage era gwe simanyi kyonkoze. Rahuma naye weetambuliddeko nze sitera kukyuka sekyuka nze bammanyi sisonyiwa. Rahuma kiki kakike wankoze tobanga wandoze Rahuma wandoze ndogera ddala kati gwe n'osanyuka mu busirugu bwe liba ddogo ndogera ddala eddogo lyo ndiyagala. Rahuma onkyusizza onkyusizza nnyo nze nali siweereza bakazi message anti olwo tannakulya nagamba walidde tobanga tonnalya kijja kumpisa bubi. Rahuma lya emmere ku ssente zo nezagambirako musajja babi sitaani musajja sitaani mukazi musajja ate abeera Uganda abalala bazasiba sitaani bali mu Bungereza eyo America. Sitaani musajja ate abeera Uganda baganda be bali mu America na UK. Olumala olwakuzuhuli Rahuma lya ku mmere kati mu kisiibo kino kabalimbe mukwanyira mu kisiibo ate ddako ogenda kulyaki talawe ogenda gisaalirawo n'omubuuza tolina mukyala otogenda kujja naye kusaala talawe oli shaitani yamulinnya mu mutwe wallahi omukazi oyo tamanyi eddiini mubulye bwewulize kuteekako bikaaya asaana osaala talaweho oyo kati ali yavulubana n'abaana be okulya kubalinga okulya nanoonya dde omuwala nzijukiza talawehe oba asiramukana bukulu omukazi tategeera ddiini ya nanoonya dde omuwala nzijukiza talawehe Allah akulese mbudde obutuufu aga Rahuma kasita wanzukusizza ku ddaaku nemanya yeggwe wallahi ekikazi kino kyebaka nekifuluuta naye nga mukazi we yazuukuse n'ategeka ddaaku ne bagimuwa nga be bamuzuukusizza kati eya Rahuma ejja omusajja yazuukuse dda ka message kajja wekwek dak nakugamba naye Rahuma Allah akutwalira wallahi oyina eddiini amahale go oyagala senega mmeka amahale go teganyuma mu shilingi ganyuma mu dola mama we yeetaagayo wumula nga naye yennyini tagikolanga omubuuza mama wange gwe wawumula gwatagikolanga namubuuza oyagala kunzita oba yagala kunsaddaaka leero omuwala waliwo abawala abo abajja nga babalimbi n'akwata obusente bw'ekinaku n'amutwala amuwe futaali omwana naga I want to surprise you with tart today ne bamutwala bakujja basimba bireeta babiteekawo naga Rahuma wallahi bakuteekateeka maama Nusura afumba akatogo ka muwogo ne lumonde n'akakuwa ku futaali n'olyoka wenyoola olubuto nga walayi mama Nusura yafumbye eggi n'ateekako kacumbaali kovakedo naye Nusura maaso ga saidi kiki tasiimwa aba yafumbye katogo ka lumonde na muwogo sitaani musajja nange kati nkirabye kyamemu tuli babi abasajja bino wabiyigirawa nga Rahuma si yabiteese tabirabangako kiri ekikazi ne bwokiwa ssente Rahuma ndekera maama Nusura emitwalo mukaaga buli lunaku naye abulayo yadde ofissaako omutwalo agambe nti andeeteko wano abasajja tuli babi n'agamba naye gwe naakuwadde kiri Rahuma naakuwadde ki naakuwadde ki Rahuma tewali but munange nga bw'omanya nti nze nkwagala Rahuma olimu abaana bange ate nkulabamu balongo Rahuma singa Allah atakumpeera abalenzi natwale zikiri abalenzi ate tondabikira kusasima ku mbuto tondabikira kusasima ku mbuto oli mukyala mugumu ba ku kino kyenyononerako sente kiseesema ekireeta akaana aka ajabyogera nga bagaye bakazi baabwe wallahi naye gwe namuga naye omukazi asesema n'akunyiya abaana n'alyoka abatama era namugambye alekerawo zaala nagambye abasawo bamukomye Rahuma nakkiriza Rahuma nambuza ku baana bameka bambi 3 bamala Rahuma abalaka mbafune muggwe Rahuma tamanyi javasiwe yagenda okuvaako okubonaabona kwe kwonna emyaka egiddako basajja babi basajja gwanga bbi nnyo ndirabye owadde ekizampo naye onzise
Omusajja wuno Shamimu kuno bujja abakazi abakebera essimu. Tajja ampeeza message. Tata Jaden, on Christmas, my wife checked my phone behind my back and she found some messages when I was flirting with some other girls. I tried to explain, but she couldn't listen, and since then, the situation just worsening. She doesn't want to talk to me. Nebwembaako kye mubuuza addamu aboggola. All she says is nakko watambula onviire. Abaana basasula ennyumba osaki mbuuza. We have a child and I wouldn't wish my child to grow without a father figure. I really love her and I don't wish her to lose her. Tried engaging her, but she doesn't want to listen. Shalom, I wish you could help me and talk to her. Namazima afa can't own the situation. Nemugamba, you're hurting yourself, Mureke. Namuzambo. Oli musiru. Era nze sinaabe muntu musiru akwenkana. Ndayerumya. Bwe tuleeta abasiru ne tubakuŋŋaanya mu wino inakubanga go bakulembedde ku layini. Tunateesezza bulungi. Hama namugambe weerumya. Kati omuntu obeera otya n'ebizibu ate n'ogende wa Shalom. Bantu bane bandabira. Shalom alina wavaako olumu abantu bakulaba oba nga tukoze eno ne balowooza oti. Wembeera naawe twogere kati ebisembe. Omusajja yenna ng'ayenze mukyala munnange kati kino kankikuwe teri musajja atayenda. Lwakuba ayenda atya. Abasajja abasinga bwe benda bafuba nnyo obulaba nga bakazi baabwe tetumanya. Ekisookera ddala bwe nzija n'enkebera essimu y'omusajja wange nga bwe naggambye n'ensangamu message ng'alina abantu abalala. Ekisookera ddala buvunaanyizibwa bwange okuba nga information nze ngyenoonyereza n'engifuna. Era nze nnina okulaba bwe ngenda ogikwata. Omukazi yenna kya buntu. Era kiba kya bulimba okugamba nti bw'otegeera nti bbaawe yayenze tonyiiga. Onyiiga. Naye omukazi ategeera bw'owulira nga tosafuga busungu bwo inofunayo omuntu oyo nga takutya. Gw'ogenda okwogera naye omugambi nabikudde essimu y'omukulu n'ensanga ng'alina omukazi omulala. Naye ekisinza okunnuma nti akikola emabega wange naye njagala kgenda. Omusajja yenna alwana okukusigaza wadde nga yayenze omusigazanga. So kaddemu awo. Omusajja yenna alwana okukusigaza. N'alwana okwetonda ku lw'ensobi ze. Wadde yayenze omusonyiwanga. Kuba waliyo era ne b'okwata mu ssimu ye n'obikebera n'obimuleetera nakkuba. Nga yabadde ayenze. N'akutempula. N'akubuuza ontuuza otya mu kkooti. Essimu yange wabadde oginoonyaamu ki? Bw'oba ofulumafuluma. Naye message yo giwulidde. Njagala omwana wange akule ng'alina taata. Batono nnyo ekyo abakirina mu birowoozo. Era oyo omuwala singa mbadde nsobola omulaba nandimugambye oyina malayika y'omusajja gikuumi. Bw'oba osobola abagenda balaba bino saagala nnyo kwogera n'abantu. Njogera n'abangi n'enkoowo. Alabe eno engenda muweereza linki. Kati lwaki abatalaba eno? Engenda muweereza linki. Omusajja yenna ng'akoze omusango ne yeetonda. Kuba kizibu omusajja okumenyeka yeetonde mu butonde bwabwe tekiriimu. Tulina ego eyo. Ne pride. Naye omusajja atula n'agamba nsaba onsonyiwe ku kikolwa kyange kye nakoze. Nkwagala nnyo era njagala tukuze omwana waffe nsigale nga ndi taata. Tonzigyako lukusa olwo. Wallahi olina malayika y'omusajja muweeyo n'ekirabo. Tetusangika. Batono. Omusajja agamba nti hani nsaba kunsonyiwa. Nakikoze. Naye nsaba obufumbo bwaffe tebwonooneka lw'ekyo. Tuleme kufiirwa. Kitegeeza muntu amanya alinayo baganda baabawala ekirala akimanyi nti taata asobola n'ozzaala abaana abawala. Ensobi zikolebwa bantu era zisobolerwa ddala kugonjoolebwa bantu. Omusajja yenna akola ensobi n'amenyeka mu maaso ga mukyala we aba amwagala. Era abatamukozesa tamuyamba buyambi wabula amwagala naye ensobi yakoze eki? Yazze. Etagenda kuvaawo kyawedde naye amenyese. Ku lwa mukyala we si ku lwa muntu mulala yenna. Mukyala we. Kati omusajja ono kyalina okukola takikaka. Omanyi bw'onyiiza omuntu tomukakanga okukusonyiwa. Muwe time ahiiringe. Time heals. Yes. Kyova olaba mu bufumbo bw'omalanga n'omusajja emyaka 3-5. Kyandibadde kirungi omusajja ono ne bw'oba tolina gy'olaga weewe funa gy'olaga. Funa safari. Weewambemu. Weewambe. Lwaki? Kya buntu bulamu kya buvunaanyizibwa eri omusajja yenna ategeera asomyeko okuwaamu mukazi we time because abakazi tutuuka ne tubeera used n'abasajja baffe. Nenkumanyiira nga nkimanyi bw'ajja agenda tutandika bw'ati akere bw'ati agende. Agakujjayo mbeyo ye musajja y'omu ayingira n'afuluma.
ntuuka nga nkulabanga brother wange kati omusajja yenna kyabuvunaanyizibwa ofunemu trip ne bwe ziba teziriiyo kubirako banna abataafumbirwa funayo akasente weewamba oguleyo osasuleyo Airbnb obeere nga bw'omukubira omakinga sure balidde banywedde omugamba hani nzija bitambula bulungi oli otya omukyala wa kumisingeko ng'omwezi sikugambye genda mu bwenzi omulala asoji kwesanga advantage kivuddewo jangu Badiru anti oyo mukazi mwenzi kati ate era abeera mukazi mutooletoole ayendera mu bufumbo bw'omusajja nagamba abakazi bwe bomanye okwoye genda toyendera maka ga musajja kya buswavu nnyo omukazi okwenda ate si kya buswavu nnyo eri omusajja naddala omukazi omufumbo ne bakwatira mu bwenzi mu maka g'omusajja kibi nnyo wallahi ekyo kiswaza nnyo era kirabika bubi nnyo ne bwe tunayagala okkibikkirira ku kibi nnyo ate kiswaza nnyo ate tolina bw'okinnyonnyola ne bw'onooleeta abantu bameka so omukyalo oyo omwami akkirize nti omukyala yanyiiga naye kati n'omukyala akkirize nti bwe basajja abayaakalaba oyo tasangika ali mu kulwana obufumbo bwe buddewo olw'ensobi gye yakola era oyo mukazi bw'anaavamu obwo obufumbo yeetegereze nnyo bajja ba maama we bamulwana naye yennyini yeerwana alina okuba nga talina senga wa mutima gwe alina okuba nga amanyi okwebuulirira omanyisha mimu ekiri mu bufumbo ekitokota naye ate bulungi nnyo waliyo ebirungi bingi nnyo waliyo ebibi bingi nnyo naye okwatanga mu bufumbo bwo gwe wekka olina okuba nga obutegeera gwe nga tewali mulala abukutegeerera birungi ki byofuna mu bufumbo buno ebirungi byofunamu biweeyinga bitya bw'obiteeka ku minzaani n'ebibi bwe bibanga ebirungi bingi bw'obiteekako bw'oti bizitowa ne bisingako ku bibi ne bweba 1% beerayo tovaayo yes obufumbo bulina ebizibu byabwo ate bulina ebirungi byabwo biyitirivu naye kiri gwenga eri ogwo omukyalo oba omwami okumanya ti omuntu ono namusanga bukulu tugezezaako okwetegeera eno ensobi ekoleddwa ye nange nsobola enkyokukola ekisinga ate kuki naye ekyenjawulo omukyalo ono bwamutegeera ye bw'alikola ensobi sigamba nti naye agenda ayende waliwo okubeera ng'omukazi oba yagenze n'atambula nga tagambye bbaawe oba n'akeera ku makya n'akola ekintu ekiri weird omusajja ono naye anaategeera mukazi we nga ye bwagezezaako mumutegeera obufumbo kwetegeera na kwegumiikiriza bwe mutuuka mu mbeera nga muwulira buli omu takyayagala munne mugende mu stage y'okwesaasira nga mwekwatibwa ekisa webali abafumbo bangi nga buli omu kati akwatibwa bukwatibwa munne kisa wangi eyo stage etuukawo mu bufumbo nga mwesaasira bwesaasiza kati nonogamwa mulekeraani era agenda akole ensobi nze mbadde njogerako n'abantu bamugire kati bagenda osiba ono n'otuuka n'ogamba ku lw'abaana bange bambika mumuleke kale bambi omusajja oyo yakola nnyo ng'asula wabweru n'atuzimbira ennyumba eno mu busiri bwasobodde otulabirira wadde kyewusa naye munnange kitegeera kimaana ekikomawo niwe oguba mwenda ddeeka kati waliwo abantu abatuukawo kati n'omusajja n'atuuka naga Katonda mugobaddewa tennaakutuse nnyina nze muweerera nze mulabirira baganda be ye kennyini akutuse muzaddemu abaana sirabayo future ye kennyini mukazi wange munafu omanyi waliwo abasajja nga amanyi ne bakazi baabwe ne bwe namuwa bizinesi buli nga bizinesi omusajja gyamuteerawo omukazi agyonoona neefa nze amanyi kayombera wange ng'omanyi kayomberawo mulungi naye alina omumwa teri ajja kugugumira bulungi nnyo kati oba otuuse kusaasira mukyalawo kati omusaasira busaasizi kati ate mu eyo stage wallahi muba bakkiriza mungu abazzaayo mulaava eri singa mumala ne mutegeera nti naye tuli bantu abaana fayini tubalina bino byonna weebiri naye twetaagayo tayimu eyaffe mukyalawo mugjeeko ewaka wadde alina abaana batwaleko ewa mugandawo mugambe abaana batwaleko ewa maama abatwala ewa maama ebwe aba awulira gyali comfortable n'abaana b'okubanga bw'onoomutwala obwongo bwe bujja kuba settled nti abaana balinaani ne maama we mugamba abaana batwala ewa maama ne bw'oba omututte mu mabira mutwala ennaku nga 3 weekend omutwale w'osobola mu nsawo yo naye omuggyeko ewaka alabeko ku environment empya awulyeko ku bigambo byewamugambako ng'omukwana banne twabyerabira dda tewakyaliyo yadde oludde omukazi oli oli mu bufumbo naye baawo tokyawulirako yadde lwagamba hani maama Kasimu yafuuka maama Kasimu ewaka
naawe wabivaako dda tokyamanyi nako nti nno olabira ddala ng'ali ne muganda we waka we yamalira kiddira kyo n'otaleega n'oyingira ekisenge osobola n'osula mu kisaati kye wenna oli awo tokyamanyi nti omukazi asoogulayo akawoowo tokyomanyi nti ekisenge nsobola kiteekamu kakanda akawunya obulungi omusajja gye leero nga nze ngenda omusurprisinga n'omusajja ennyini takyamanyi nti omukazi bamubuuza hani mumaze okufumba mulidde emmere nakulese towulira bulungi kati oli otya naye omusajja akkubira ow'amanda mumulabye mbadde sinamulaba nti nga bwewandese siwulira era okyanyoola lwaki ogaa mu ddwaliro genda eddwaliro mulimanyi genda wooba kujjanjabe kati maama Kasima okyenyoolerawo n'olinda nkugambe nti genda mu ddwaliro gw'omuntu omukulu omusajja ayogeranga munkubire nga ow'amanda atuuse naddawo ne abakazi oba basiru obuto olunyoola ye nabulese lumunyoola namugamba akimanyi nti wali ewa dokita kyeyu naye bwe babajjanjabira naye mukubira mubuuzi ow'amanda atuuse ati olubuto kati nzijanjaba mbuto naye nga bwe baali bakwana bw'ogamba olubuto kinetagisa okujja leka nkubire bakukime omusajja oyo alinga omukazi waakyabyetaaga ebyo at least mukubireko omubuuze walidde leeta ofumba kanzije n'emmere simanya era okyaddukana ale bannanga oddukanye kubira nnyo kakuwe kagundi akasiba embiro tukuwe seminti tabala ku seminti onyweko kubira ku nnyo kakuwe ku ddagala erisiba embiro ate ono oddukana ojja kuggwamu we n'osongole abantu balooza sikulabirira abasajja n'alyoka agamba Idi maama Kasima Idi ndeeta abantu wano ogwo omunnyo gwoyiwa mu nva nga agenda okufa bw'oba tosobola ngamba ndeeta omufumbo ekyo ayambalako ng'omuntu ategeera ngenda neggulira n'engoye zonna waseebengerera wenna akabiina tekuli wenna n'olyoka oba obulega bwe butakutuuka n'abaana bonna ne musooka mufaanana bubi nnyo mugambe bulungi tukoze tutya nga ndabanga aseebengeredde mukazi we babyagala bambi ajja kuwulira mwami wange akyanfaako tuula omugambe ne buno bw'oyambala buno naye gwe okutta saidi kiiki gw'otwala ku javasi mukazi we buli ssaawa ali mu mmere nnyige amanda ye gamwokya bwe yeesala haneero weesaze simanyi osala tokyalaba mukazi we ataddeko esseppiki ewaka asazesaze obummonde asiikirawo chipusi nga basaidi kiiki obagulira chipusi n'obasanga nno abaana bagadde ntituva kulya chipusi muzikubye mu ntama nane mwonoonye entamu zange ezo nedda kigamba muzikubye mu ntamu ne maama wammwe baddaanga aswaza kati chipusi akubaza ki mu ntamu mulyoka mulya bibutto nga bijjudde muli mu ndwalirire kyeyu nebbiiru eriwo eti twongereko kati ezabutto twongereko ezabutto abakazi balaba ebizibu naye n'abasajja balaba ebizibu so obufumbo bwakwetegeera nakumanya nti ono gwe nafumbirwa muntu munnange omwami obo olaba agenda akutama so omwekyusiza okitegedde bw'oba olaba Shalom ye musajja gwe walootako omusajja oyo gwe walootako naye kati ye yabimanyiira nti gwali naye kati muntu we asobola n'okuba nga afulumanga bw'ayagadde kyokka ate bw'olaba Shalom nga banyoga bambi omufuuka ali stylish ayambala bulungi biki n'oyagala ate ogende wa Shalom genda engoye ozigula okyusa omusajja wo nga bw'omwagala akunyumire nga bw'omutunako bw'oti akunyumira buli kyewanjegombye ku musajja ali wabweru kikole ku bbaawo nnyingi nga ne bw'omukubira n'omugamba hani shopping leero yakakadde nga gwomanyi kakadde ogenda shopping ebintu bya $300 ku nsanvu eri okwatako 2 ogulyeko omusajja engoye nga bw'omwagala alabike nga bw'ayingira bw'ati ogamba yes yono omusajja gwe naloota okusinga ogenda okubba ate omusajja wooli gwe bayonjezza ate otandika nze manyi teri kimmenyanga kubanga nina gwe nategedde ate nzire mu mbeera y'emu ntegeera omulala ate naye alaba omubiri gwange njagala nnyo omubiri gwange saagala buli muntu genda ng'agulaba njagala nembeera n'omuntu omu ng'ate ekinjawukanyizza naye ensonga y'amakulu si yakulimba bantu nze sisobola kwawukana na musajja nti omusajja talina ssente ng'ate abadde nga mpa tekikunobya ng'omusajja nga abadde ampa bulijjo andabirira ne bikwatamu ne bwe guba mwaka mulamba mba ndi wamutuuliramu paka
wadda nadda engulu Allah kikubalire mba ndi wamutuulira mu paka Shamimu ffe twagwa ate nze bwe mba ntuuliramu omuntu siriiko ebyombo simanya bw'ananneefuulira okwefuula kwa sayidi zombi sizimba musajja nedda ekyokuzimba omusajja kirala n'okuba nga omusajja Shalom obadde ng'olabirira abasajja bangi nnyo mu lockdown kyabatuukako nga bakazi ffe tubadde tulinamu sente zaffe jjuka twali tetuzikozesa nyikiryawo abakyala abafumbira akajja nga ba YouTube anti kati wafumbirwa YouTube wafumbirwa comedian takyalina wa performing bitabuse naye bulijjo abadde akuwa sente era ozirina ne ku account biba bikuttemu labirira amaka just kendeeza expense nga bwebadde ogisale naye togula mmere omusajja aba atuma abaana nane banyongere kasupu supu owutamuwute bwetunaaba tugula nga tugula akakoko kamu nga bw'okawuta bw'okamala mboti abaana banaalya bane sente zimmenya sente zonna zimaze ku akawunti naye omuntu akuwadde supu ate gwe owutamuwute nedda Haji Haji nedda nsaba buli omu alya essupu bulungi gwe baamuwadde omukazi alabirira ewaka ennaku ezi n'asooka avuma abaana nga tabavumaavuma ggwe andi jjukira omusajja aba mu birowoozo atudde awo omukazi abaana ne bajja mami sukaali n'asooka n'akutuna kakimanyi wamugala edda tolinaamu mugambe taata wammwe abaana ne bagenda daddy there is no sugar jjukira abasajja basika tebaagala swala yakugambye edda ate abaana basindise ewuwe n'akutunulako okkulagala mpozi nze era nnina okugula sukaali muleeteeyo kiro naye maama gana amakate gaagwe sente y'ekikazi yonna eggwera ye sukaali mumunywa mutya simaa mumunuuna wallahi mukulekera ne kitammwe nno yalina omuze gw'okunuuna sukaali simayo bagwamuggwamu ayinza n'okuba yamunuuna serious ng'omukazi akyogera omukazi takulabiriranga tuli babi nnyo sente etuyisa bubi engeri Mungu gy'ataakituwa iffe tulina okulabirira ate bwe mba nziwe waffe siyomba nnyo naye mbe nga nze ndabirira ennyumba eyo teri atayinza tegera nti buli munanga nti tomanyi ebyennaku zino ffe tulabirira amaka mwana gwe anti basajja basiiba mu mayumba kati nga batudde empisa ze balina singa ze baali nazo lubeerera ng'atuddeawo nga mpulira nga byabyogera owulira mukwano kibaye ettemu lyeyongedde mu ggwanga Shalom toyinza poliisi enoonyereza ettemu zezo ensonga ezongedde ettemu mu ggwanga toyinza kumutta munnange obeerawo just yoba olina kuba muntu mukulu n'omanya Katonda bano teyabawa kulabirira sente yaabwe erina kuba yaabwe na bafamire baabwe Shamimu kamulabirire kuba buli w'omuganya okukulabirira ejjoogo toyinza dyewala anti kwolwo nkomawo leeti nva ne ba girls out nenkuba eŋŋombe nga nakkubidde ani onzigulirako nze ayamba buyinza tolinaamu ate nenjikuba n'oggulawo wallahi ndayiranga nti tolayira ayamba buyinza okuba ng'ombe ekugulire oyinza era n'oggulawo ekikuwaga kati olinamu tebikutteemu mukazi we n'akwatamu era kisabe nnyo ati tumuta tukireka noddawa n'abaana be enoddawa neyiya osulewa omanyi gwe omusajja okugumaleko amaka ge buli musajja gw'olabye mutwaleko ewajjajjaawo omanyi bakojjaffe abaliwo nti byatabukaagenda okulaba omukazi amujooga kati batuddewo abo nadde ewa kitaawe batuddewo abo baliwo jjajja beesirikidde baaba omusajja yenna aguma n'omulanga alese amaka ge n'agenda gwemanya kyabadde kikambwe bali awo abakazi bakambwe era osabanga nnyo omukazi n'atakukwatamu lwako abasajja bwe mba muwasa mmwe muli basiru naye olina omukazi gw'ogenda okuwasa musabire munnange tomanya olina omusabira Mungu amukuwa Mungu omudde we wamusaba amuwa Mungu ani atakuwa gw'oyagala anti gwe bwewasaba musaba bubi osaba mukazi mulungi mweru wa kabina amagezi n'ogeerabira n'okukutegeera n'okuba nga atya Katonda naye nabiteekamu maaso ga Katonda yisaba omukazi alina amagezi maamo anaabeera maama omulungi eri abaana bo anaabeera omukyala omulungi gy'oli omukazi anaabeera mukwano gwo omukazi atya Allah ng'alinayo ne gwaswalira omukazi alina ensonyi abasatu nasaba ekyo abo abakazi abatalina nsonyi beyo bemukyawa najja n'atubulya bw'otamalako mu kamera mumulaba nno bugaalubindize newunya n'abantu abamuwuliza bw'atuula ku kyano yaabwe n'alyoka ayogera ebitabo ne balooza alimu amagezi saagala nno muswaza bingi bye nandyogedde wano
Nsirise busirisi. Nsirise busirisi. Nanga mulowooza oyo musajja. Naye oyo bwajjamu under party odduka. Tawunye yereka tosaagala byogera. Naye nga bwabitugamba. Awo omukwano guweddewo. Kati osabanga nnyo Katonda n'akuwa omwagalwa ng'alina ensonyi, emmizi, ng'alina ensa, nga mukkufu. Mukazi we bw'aba si mukkufu, ye mukazi gw'osanga nga wamugulidde iPhone n'agitunda agende mu birthday party ya mukwano gwe. Oyo omutuga poliisi etumuginnyonnyola. Okitegedde? Kati olina osaba omwagalwa nga mukkufu. Yatawakkala. Ng'atawakkadde. Contented. Yes, ng'ali contented n'ekyo kyonna ekiba kizze. Mu byenfuna, mu byaki, ng'asobola okuhandolinga ensonga ng'omuntu. Olina okusaba omukyala nga wa ddiini nga si ddiini yakwebikkirira, ng'alina eddiini ku mutima ng'atya Allah we, ng'ataamusinza. Osaba omuddu nga si mushiriku. Nga teyeeraguza oba musajja oba mukazi. Naye bannange tukwata kiraamu. Nedda, ati kati mbangagira ekyanyuma nnyumirwa okufa. Mukwano. Kati tusiibule na kano. Wasaze enviiri. Saako eryana. Saba Allah, Shamimu, ng'oli mu kwogera kiri bufumbo kitokota. Omukyala yampandiikidde message. Omwami we amusabayo kafiri ssaamu aleeteyo omukyala omulala. Kati asaba ku magezi. Kati nze amagezi ganyinza okumugamba bw'aba abeewaabwe bali kumpi asobba kubira. Bamuyambeko okukima ebintu ebimu bye yeetaaga mu nju agende. Kiki kyenkugambye bw'oba osaba omwagalwa olina okusaba omwagalwa atya Allah we. Teri musajja kuba n'eddiini tekikkiriza kebeera eddiini ki yonna. Mukazi wo gwe wawasizza kuba threesome oba oyongeddeko omukazi omulala. Mujje mwebake n'omusajja omu. Okitegedde oba buseegu. Kati omusajja otayinza kukugamba kintu kitegeeza omwami wo museegu. Mutwe. Mu mutwe. Kati either basooka ne bamuzza ewaabwe kuba gwe toyinza kugamba nti ogenda kutereeza omuntu gw'otaazaala. Alina sooka kudda wa maama we bamutereeza ate kati sisuubira nti oyo yakyamadde amamera bwe banaagezaako agenda mmenyeka. Kati oyo kyeki kye nagaye tuleka abantu be twagala ennyo ennyo olwa mental health yaffe. Kati oyo alina omwerekereza olw'obulungi bwe. Wadde amwagala. Si musajja mulungi. Eri buli mukazi yenna soono yekka. Ne gw'anaafuna agenda okuddako. Era yeetaaga kulaawa olw'obulungi bw'abakazi abalala. Mukwano, kyogedde kiwulidde? Olw'okuba atabye kafiri ssamba mulaawa? Balina mulaawa. Olw'akafiri ssamba? Olw'abakazi abalala nabo okubeera nga bali okke. Teri mukazi akwagala gw'oyinza kugamba nti njagala threesome n'abeera okke. Wali abakazi abazaagala? Nabo bali mentally ill. Bonna baba beetaaga rehab nakujjanjabwa ate okw'amaanyi nga bonna kubalaba abasawo bana. Ku makya, mu ttuntu, n'ekireeyo. N'ekireeyo katabukanye ekiro. Alaba omusawo. Ku lw'obulungi bw'aveeyo. Kiyamba ye. Ne famire ye bwe ba yakibagambako. Bamuyamba aveeyo mangu. Abazadde mutabusa omuzadde yasse omwana. Abadde atemera mu gy'obukulu 18 era nga abadde muyizi ku ssomero Hillside Senior Secondary School Matugga n'amukuba okutuuka bwe yamusse oluvannyuma lw'okumusanga nga twalidde muwala we gwe yabadde asoma naye ku ssomero lyerimu ategeerekese lya Christine Akamuli. Kitegeerekese nti omuyizi Martin Bukenya Akamuli yakaleesewo akawa abazadde ba muyizi munne nga taata wa musanze n'amugalira mu nnyumba olunatandika okumuwumiza agakonde ensambageri wamu n'emiggo egijje Martin mu budde. Omusajja engeri gy'okwata omwana wa muno olw'okuba omusanze ne muwala wo n'otuuka okumutta kinene nnyo. Ffe tulaba kyabadde kinene nnyo. Bambi oyo omuzadde yasse omwana Matuggaawo. Nabirabye naye njagala kati kutegeeza abazadde Abanayuganda ffenna ng'abazadde tulina osooka ne tukkiriza nti ebintu ebimu bigenda kuhapeninga. Ate n'abaana batuyambe nnyo baleme tuteeka mu bikemo bigenda tuleetera bizibu ebyo. Naye mu byonna abazadde bwe tuba tufuluma tusabira abaana bwe tumala okusabira abaana tusabe nnyo edduwa eno nti ya Allah nnyamba omwana ono aleme kuba nga y'omu ku bagenda okunkaabya amaziga ag'ennaku n'okundeetera ebizibu kuba kati oyo omwana yasibizza kitaawe omwana omuwala. Naye abazadde tulina okukkiriza ebintu ebimu nti relationships mu baana weeziri. Kyeki kyenkugambye oveeri ng'ojja oyogera naki n'abaana. Twemanyiiza okuyiga bwe tufuga obusungu kuba obwo bwabadde busungu bwe bwamukozesezza ekyo. N'okuba n'oggalanya ennyumba n'okuba. Omwana asobola okukuleetera obusungu n'okola ekintu ky'obadde tosuubirako. Maama tyabaddeyo ewaka?
simanyi kuba saamulabyewo. Mama bakakkanya bataata ebiseera ebisinga taata ng'atabasa. Alina okuba nga taata yabaddewo n'omwana. Kati abazadde abamu balina bye balwaninga nabyo bingi mu mutwe. Balina bye basuubira mu baana bingi nnyo. Okitegedde? Era n'abakazi bolaba mu zi rehab abasinga bye basuubira mu basajja bingi nnyo. Kati bw'abeera disappointed kimuluma nnyo ne yeesanga ng'alina kugenda mu rehab. Kati omuzadde ono alabika abadde alina ebizibu bingi nnyo bimulwaningira mu mutwe, essuubi lingi nnyo mwana we ow'obuwala n'asanga omulenzi. Omanyi omuntu obusungu bwe bujja asooka okuba omuntu nga tamuvaako atabaako bamuyamba awo. Ate kati jjukira n'omwana yabadde mulenzi ayinza okuba yayagadde omuddiza tetwabaddeyo naye nkisuubira. Nimwakaagala okuzza ate ono akusanze ku mwana we. Aba ayagala akukube. Kati yamukubye nga intention ze za kumutta. Yakubye nga intention za kumubonereza. Yes, because abaana b'ennaku zino bw'oba tosabye nnyo wallahi omwana asobola okukuleetera ekikemo. Abaana tubawadde bbeetu lingi, abaana tubawadde chances nyingi nnyo kola bye baagala ebyekisiru, tulemeddwa okwogera n'abaana ebintu ebyo ebibayamba eby'amazima babimanye. Kati twekwekereza tuli bize nnyo, abazadde abasinga bambi balina ebizibu byabwe bingi nnyo, kati anoonya akasente amusasulire ate asanga omwana alina omulenzi ate mu nnyumba ye. Nakyo omwana omuwala aba akyasobola okwesiga taata we nga si omuntu. Aba asobola omwesembereza. Asobola. Singa abaamu akategeera. Era musuubira okuba ng'akimanyi mu mutima gwe nti taata okukola ekyo ye yakireese. Tusaasirako abafamire abafiiriddwako. Abafiiriddwa omulenzi era nze n'ensaasira ne famire. Ne taata bambi ne mumusaasira ne nsaba Allah akimuyiseemu. Nze ng'omuzadde nsobola okitegeera. Nze bamusibe because aba alina osavinga mu mateeka. Okitegedde? Era naye alina osibibwa lwa nsonga. Alina okudda mu kkomera n'atula n'amanya nti omuntu yenna ofuganga ki? Obusungu. Naye bambi Allah akimuyiseemu mu mbeera esinga okuba ennungi. Kubanga abazadde mwenna abazadde abaana naddala nga mulina abaana abali mu secondary. Oyo taata kye yakoze buli muzadde asobola okukikola. Omwana akuleetera ekikemo n'ogamba ye bannaye kati nkole ntya. Oyina omwana omu oba ow'obuwala mu balenzi obanga bameka gw'otaddemu essuubi lyo lyonna bataata baagala nnyo abaana baabwe abawala. Omwana buli w'omugamba akuddamu. Omugaana kino omusanga wali oba wakamugaana kiri n'omusanga wali. Kati musajja ati oba yazze ki ekimuli ku mutwe. Oba akapapula kabadde kagaanye oba ssente nga zigaanye. Leero kati mwaba akapapula ate kiba kibi nnyo. Akapapula kagaanye. Buli wakuba $3,500,000 ate zonna ne bazitwala. Kati osanga omwana ate ali mu kunywegera mwana munne. N'ogamba kiki? Okwata obusungu bwonna obw'akapapula. N'obumalira ku mwana. Ogenda okujjuukiriza ng'okikoze. So abantu mwenna balina okuyiga bye bafuga obusungu n'engeri gy'osobola okulivinga mu society. N'abaana baffe tubabuulira amazima. Bw'oba otya okwogerako n'abaana bo osobola okubeera ng'ofuna abantu abasobola okwogerako n'abaana. Tulina bakooki b'abaana wano. Byogerako n'abaana. Abaana mubayigiriza eddiini. N'okubaamu n'ensonyi. Omwana alina ensonyi tasobola leeta mulenzika. Aba atya. Dad is around. No. By the way, dad is not around. Abamu ne kali. Let's meet somewhere else. Nga ndaba kyakubiri singa kale taata ajja n'ansanga. Ekigendo bbaawo. Namwe ffe batukulizaamu fiya. Yo fiya yatuyamba. Nga bateekangamu kafiya ako. Naye kati abaana b'ennaku zino munnange. Amuleeta mu lumunyo lwa Netflix. Mwana ajja ate nga n'omuzadde musiru mugwagwa. Yagoma ntabulya kaminti awo gamu. Cheka mka orange, mwana atabulia tata shisha. Anti tata anywa shisha na abana banywa shisha. Shisha amunyi tata anywa shisha ne yepostinga. Abako bakamwana ne balaba tata bwavaamu omukka. Tata ali ati omukka judde omukka ati. Abako baba batambuza na ono si tata omulabye. Ne banne tata naku zinakuba shisha. Simanya kati takuba sebo tata kati improve nze si bwati bwe yali kati tata onosanga muwala bwa kolola n'afa shisha otunnyonnyola tata ali ku shisha mama bwasala akanimweri kwannaye nze wala je ali playing simwagala ntera amukagucha kamkaleta akatangerine kamangada njanye buli kanga nimuka tangerine family wezira kaize ziri family z'ekyanje ezo
So bannange twagala tuberekereze bambi empomedde nnyo bannange nja kuddayo nje emirundi n'emirundi tetugala sukkanya ku olwaleero basapoti sambala byabali abanne mwine mbawagire kale mbeere bulungi mweraba